Okutuuka ku kifo ekyokubiri ewalowoozebwa oba ewasabibwa nti omugenzi Bosco muzzukulu wange nti bwe yandigalamiziddwa wabadde azimba amaka ge ag'ekisajja ekikulu emyaka gye. Nze nakatuuka kati sinnaba kwetooloola kulaba naye bempise nabo muli muganda w'omugenzi Ssenyonga Mike mukwano gwaffe ate ne jjajja ow'essiga senga w'abaana naye tuli naye semberako wano. Ekifo kino ntegeezeddwa nti kiri wakati mu byalo bibiri, oluguudo no lwenyimiriddeko y'ensalosalo era tusobodde okufuna bassentebe ababiri ab'ekitundu kino, nabo bajja kwongera kututangaaza. Basebo mbasaba bannyasebo n'ennyabo mbasaba musembereko abantu bano bebatutwala ku byalo bino ebiriraanye wano okumpi gwadde mukisa gw'amaanyi. Naye nekisinga obukulu nti ne Namwandu ajja kutweyungako oba oli awo kusaba tumugumiikirizeeko tumulinda atuuke nga tetunatambula wantu wonna. Kaseera kano katugira tuwayamu ne ssentebe mama natuwa omukisa namukwasiza ddala nga kennyini nabegakawo bankubira sinikiro tulwanagana bebankuba bebankubye bwe bati naye navuluganya obudomu kati nagenda okulaba